Baana mwe mukama wange ansabye okuntwalako auto agambye nti no ayagala antwaleko tutambulemuko tugendeko mu movies tunyumirwe inze naye omukozi ne boss ekintu bwe kiti yes mu bantu abamu kitera okubeerawo ate abalala tekitera kubeerawo mpulira ntidde okufa I'm shaking to death inze ndowooza nti no alabika ayina ekintu ekirala ekyekusifu kyayagala okukola jjukira mu nsi zino eno ze tukoleramu bakama baffe ebiseera ebisinga bye baba baagala otutuusaako obuzibu they come like that omu nakugamba njagala omperekereko ngenda ku vacation ngenda mu nsi bweti olw'okuba nti gwe oli mukozi that excitement tofuna na budde bumala bwerowooza igwe ng'ogenda okutuuka eyo nga bakuplaningidde ekintu ekirala bamanyi okutulimbalimba jangu tugende omperekereko mu ddwaliro n'otuuka eyo mu ddwaliro ne bakuba ekiso okukakkana nga bakugyemu ebintu by'omunda ebintu we bityo byonna tuzenga tubiraba nga ababosi baffe babikola abakozi baabwe nga bayita through different ebintu ebiri different ebyenjawulo either amasanyu either okutambula either ebintu ebirala olw'okuba bambi gwe oli mukozi ate obeera mu kifo kimu obeera neri excitement engenda fulumako ne mukama wange bantwaleko wano bantwaleko mu molo abcdec ebintu webito wabula nze nga adita bwazze nansaba tugende tubeere nga tutambulamuko babiri ntudde wansi nensooka nenerowooza emirundi n'emirundi nenkuba amasimu mu bantu ab'enjawulo kwoteeka ne kampani yange gyenkolera kuba nze sikolera ono mukama wange yenkolera kampani yenninako obuvunaanyizibwa so nkubidde kampani yange mu bubba ne mbategeeza nti mukama wange ansabye okugendako auto naye mubeere nga mutrackinga essimu lwansonga essimu ife gye tukozesa ennamba ezirimu za kampuni yaffe layini ya kampuni gyenkolera so ennamba ezo ziri tracked kampuni eba estrackinga whenever wobaako woolaga eri mu system baba balaba essimu yo nti etambula era imbakubidde ne mbategeeza nti nina gyendaga so babeere alert ngenda kubanga imbatwalako mu process ku biki byengenda okukola netegese ntya and then tumale tukomewo jjukira nti enze Sheila Adita subscribinga kwata ku notification bell atera mu video eno woba ogiyize mu commenting awo tumanye ki kyolowooza katugendeko mu process Mirinda slash like ice with ice cream. تبين؟ اي ايوه مشكلة. nzize kukyakalamu kulaba ku films بيبك فينا هنا حنا عشان هنا فيهم Yes, he died.
search of his basketball star. I got it! Wow. long time film. في عنده وش عنده what تبين هنا ولا تبين What is the probability of the astronaut dying during descent? Without surgery, 100%. There must have been some serious medical procedures done in zero. Are you prepared to go to space? Hello, Jane? Are you on your way back? Not yet, Mom. Another work trip has just crept up on me. Where? Irkutsk. Those astronauts again? No, it's with divers. I'm in the plane already, about to take off. Korolev was right. Space is not. So in Zoom خلاص تبين kimaze ne kituukirira bambi abadde kirabika ayagala just kumalako budde nange teekako n'okunsanyusa nga nze omukozi we. Omanyi ffe abantu abakola emirimu gino naddala ffe abakola ku balwadde b'abano abantu bambi tukola ebintu bingi nnyo. Bano abantu ne bye batasobola kukola ku balwadde baabwe, for example mulimu abalwadde be tukolako nga baagongobala okugenda emmanju tebeesobola, buli kimu n'omuyamba n'okimukolera olw'okuba nti nno gw'obeera nansi. So batono nnyo abawalabo abarecognizinga emirimu gyaffe ne balaba struggles zaabwe. So mukama wange bambi alabika abadde andabamu eryo tulupa engeri gyenkyusizaamu obulamu bw'oyo omuntu eyali yamulemerera. Ndowooza mulina Advance n'agamba kandeke omukyalo ono leero ebeere ofu ye, engeri gye tuli mu biseera bya Idi ebeere ofu ye kubanga sikoze mulimu nagumu ne tugenda ne tunyumirwa. She showed me around, ngenze maduuka ag'enjawulo ne namuza ebintu eby'enjawulo ne kwata ku buli kintu kyonna kyonna kyenjagala nantreati nga nampa that treat gyatawa muntu yenna wabula n'agimpanze ng'omukozi okundaga akasiimo ke. Sirina kintu na kimu kyensasudde bill yonna yonna ebadde ku ye. Abadde akozesa kaadi ye okusasula ebyendya, okusasula ebyenywa, okusasula ebintu ebyenjawulo wetwekubira ebifaananyi, buli kimu yabadde akisasudde era nga yakisasudde mukazi wattu. So ndowooza muli akikoze kuteeka sanyu ku mutima gwange neeyongere okukola obulungi nga bwe mbadde mukolera. Mukama wange ono ayina omwana yamenyeka backbone. Mu kumenyeka backbone omwana that means abatakyasobola kutambula. Backbone jukira yetwala ne eyambako okusupportinga omutwe obwongo. Omwana oyo nakyankalanya obwongo n'okutambula tatambula. So I've been there for this girl kubanga alina emyaka nga 23. I've been there mu trainings ebintu ebyenjawulo. Essaawa zino ne wooyogera awulira era bw'ovaamu ekigambo ng'atandika okuseka ng'atandika okumwenya, ebintu ebimu by'omugamba abiwulira kati ategeera information gy'oba oyogedde naye abatasobola kwogera omutwe gwagendako ekikyamu. Ngezezzaako okumuddamu
okumuzzawo functions ze nga emikono n'amagulu gwe nasanga agongobadde emikono kati gyegolola. So mungezezzaako omwana ono okumuzzaawo. So ndowooza bambi mukazi wattu abadde ng'abiraba era bambi ekisinza okunkwata ku mutima aŋambye weebale nnyo okubeera mukozi mulungi. Bulijjo abakozi bajja waneeno munnange ne bagenda olw'ensonga omwana wange ono n'okwebaka teyeebaka ate nga kituufu omulwadde ono gwenkolako tetwebaka tusiibaawo abeera mu bulumi all the time. Nina okubeera nga mugolola ennyingo all the time. Abantu abalala kye babadde babeera nga tebakola ki nga tebakola. Naye lwaki namwekengedde okusooka nti ebintu webiti bibeerawo ne bigenda mu maaso ne bafundikira abaana nga babasse olw'okubalimbalimba. So naawe ali eyo njagala obeerenga very keen. Bw'oba ng'olina gy'oyagala okulaga mukama wo ng'akusabye jangu omperekereko wano jangu omperekereko wali naddala nga kigudde bugwi. Sooka otule wansi olowooze ogambe mukama wange lwaki ansabye ngende muwerekereko. Beera nga mwekengere. Bano abantu bakwekengera mwekengere. However much nze nkolera company naye era asobola okuntuusaako ekikyamu. Asobola okuntuusaako ekikyamu. Asobola okunteekako ekikyamu kisoboka. Abantu bano beekengere. Tomutrustinga nnyo. Tandika okwebuuza. Bw'oba olinayo mikwano gyo gye weesiga bakubire esimu bagambe mukama wange ansabye muwerekereko here and there. Musigaleeko okitegeera mumbuuzeeko bwe muba temundaba mukubireewo amasimu mutandike okubuuza wajendi mutandike okunnoonyerezaako ki ekigenda mu maaso. Kampuni yo bw'oba omanyi naba ya kampuni yo gitegeeze mukama wange agamba kuntwala eno ne bweti ne bweti ne bweti mpulira ntiddemu mbasaba mubeere nga muntambulizaako amaaso. Ekintu ekyo kijja kukuyamba gy'okoma okukola ebintu webityo kiba kigenda kukuyamba gwe ng'omukozi. So mbasaba mubeere nga very alert ku bano abantu mubeegendereze nnyo. Obuteesiga muntu kya mu buntu ate era nga kikakatako gwe ng'omuntu. Ndowooza byonna ebibadde bigenda mu maaso ku bakozi baffe abalamuzi nga mubiraba luno si lwali. Nange kyekyo kye nakoze ng'omuntu okutaasa obulamu bwange to save myself nga ngezerako okutegeeza kampuni teekako ne bakozi bannange abakolera mu different areas ne bakubira ku masimu ne basindika ku boom message mukama wange agamba okuntwalako here and there. Mubeere we muba temundaba immediately call company mugikubire olunaku lwe luziba nga temundaba. So byebyo ebibaddeyo mbagala nnyo commenting nga manye ekikyo olowooza. Teweerabira kusubscribinga ate era nakadde tokkerabira. See you later.